Akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya FDC kalangiridde enteekateeka ey'okuggyayo empapula z'abamemba mu kibiina ekyo abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo ng'eggwanga lyetegekera akalulu k'omwaka 2026. Ku mulundi guno akakiiko k'ebyokulonda kataddewo enkola ez'enjawulo okusobozesa abantu okufuna empapula zino okwewala omujjuzo ku kitebe ky'ekibiina. Okuggyayo empapula z'ababaka ba paalamenti ne bammeeya kwakubaawo nga 16 nenga 17 omwezi guno, ate abeegwanyiza ebifo by'abakansala bakuggyayo empapula nga 12 nenga 13 omwezi gwe gumu. FDC mu mbeera y'emu ekendezezza ku bisale by'ensimbi ezigenda okusasulwa abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo nga bagamba nti kino bakikoze okuwa omwagaanya abantu abalina obusobozi nga baagala okwesimbawo ku bifo eby'enjawulo wabula ng'ate tebalina nsimbi. Ayagala okuvuganya ku bubaka bwa paalamenti wa kusasula emitwalo gy'ensimbi za Uganda 10, bassentebe ba disitulikiti bakusasula emitwalo 5, aba munisipali bakusasula emitwalo 2 gyokka, ate nga bakansala babwereere. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu FDC Boniface Totelebuka Bamwenda agambye nti okusala ku nsimbi zino ez'abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo bakikoze obutasibira muntu yenna bweru. Nomination of candidates of all councillors and sub-county chairpersons will be Thursday, 12th June and Friday, 13th June 2025. Consensus building and vetting process will be on Wednesday, 18th June and Tuesday, 1st July 2025. Mu ngeri y'emu Totelebuka Bamwenda ategeezezza nti Engineer Patrick Amuriati Oboyi ne munne Nathan Nandalama Faabi baatandise dda okutalaaga eggwanga nga banoonya akalulu akaanaakwatira ekibiina ekyo bendera ku kifo ky'obwa pulezidenti mu kalulu k'omwaka ogujja 2026 ti era kakuyege waabwe atambula bulungi. 2 candidates were successfully nominated to run for the party presidential flag bearer 2025-2026. And they were issued with electoral guidelines to do personal check and balance. Both candidates, Engineer Amuriat Oboyi Patrick, started traversing the country seeking for the support of the delegates. Ebyo nga bikyali awo ekibiina kya NUP kiri mu kattu oluvannyuma lw'abantu abajjayo empapula okuvuganya ku bifo eby'enjawulo omuwendo gwabwe okweyongera, kyokka nga ekyennyamiza nti abantu 20 bajjayo empapula nga beegwanyiza ekifo kimu. Mu bbanga lya ssabbiiti nnamba nga abantu bajjayo empapula ku bubaka bwa paalamenti, obwa mmeeya, obwa ssentebe bwa disitulikiti, abakulembeze b'abavubuka, abakyala n'abalala, abantu abakunukkiriza mu mitwalo 4 be baakajjayo empapula mu kibiina ky'NUP nga beegwanyiza ebifo eby'enjawulo. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kya NUP e Makerere Kavule, ssaabawandiisi w'ekibiina ekyo David Lewis Lubongoya agambye nti abantu wadde nga balaze obwagazi era baggyeyo empapula nga beegwanyiza ebifo ebyo, agambye nti kino bagenda kusunsulamu abantu bonna okukakasa nti ekibiina kitwala abo abatuufu. Lubongo yagambye nti omuwendo guno gususse, beetaaga abajjayo empapula bakkaanye kubanga kaadi yakuweebwa omuntu omu, ate ng'agambye nti ku mulundi guno NUP neetegefu okuba enneerufu mu kugaba kaadi. So far enamba ziri overwhelming kubanga bano bakola forms 4 era zonna mu wiiki emu abantu ne bazitwala. So kitegeeza nti abantu beetanira kwesimba ku flag ya NUP. Ekyo no kituzaamu amaanyi. Mu ngeri y'emu David Lewis Lubongoya awadde bannakibiina amagezi nti omuntu yenna anaamusaba ensimbi okumuwa kaadi ajja kubabbiddwa, ti kubanga kaadi y'NUP egenda kuweebwa abo abagyegwanyiza awatali kusasula nsimbi zonna. Omuntu yenna kabeeraani bwakusaba sente nakugamba nti bwomuwa sente simanyi agenda kufunira kaadi ya NUP, tubeegayirire mu reporting ng'abo abantu immediately kubanga oyabeera mu fere kaadi ya NUP si yakugula, kaadi ya NUP si yakusasulira. Omuntu yenna bwakusaba sente ate tubasaba mukozese olukujukuju okufuna obujulizi, muleme okuvaayo ne mukyano n'otugamba nti bansaba sente ne tukusaba proof nga togirina. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta, ennyumba ya kyama, basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City, essimu 0704 80 1905.
kimenya mateeka omuntu yenna okwewandiisa nga taata w'omwana nga waliwo amukaayanira nga munnamateeka Joseph Ndawula wannyonnyola. Kujjako nga taata ne maama bakoze okusaba era ne balabikako mu buntu eri omukungu avunaanyizibwa ku kuwandiisa abantu. Engeri ey'okubiri kwe kuba nti wabaddewo okukebera endagabutonde kiyite DNA test era results ne zifuluma bwe zireeterebwa eri omukungu era asinziira ku ezo n'awandiisa omuntu oyo nga taata w'omwana. Ekyokusatu kwe kuba nga ofunye ekiragiro kya kkooti ekiraga nti oyo ye taata w'omwana omutuufu. Bw'oba omaze okukifuna okiwaayo eri omukungu era n'awandiisa oyo omuntu nga taata w'omwana. Ensimbi ezikozesebwa mu kukebera endagabutonde ziweebwayo oyo awakanya ani taata w'omwana omutuufu. Poliisi mu Kampala n'emiriraano erina abantu 176 bakwatiddwa ku misango egy'enjawulo ku biggwa by'abajulizi e Namugongo. Okusinziira ku poliisi abantu 76 bakwatiddwa ku nneeyisa etagasa so nga 96 bagambibwa okwenyigira mu buzzi bw'emisango nga bakwatiddwa mu bikwekweto ebyakoleddwa poliisi n'ebitongole ebikuuma ddembe abantu bwe babadde e Namugongo nga bajjukira abajulizi. Abakwatiddwa benyigidde mu misango okuli ogw'obubbi bw'amasimu nga amasimu 84 gegabbiddwa era wano poliisi yanunuddeko amasimu 16 ate emisango egy'obubbi bw'ensawo 24 so nga kitegerekese nti ensawo 15 zo zaanunuddwa okuva mu babbi. Omuntu omu yakwatiddwa olw'okujingirira ebiwandiiko, 2 basangiddwa nga bajingirira ensimbi era amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Wesigire agambye nti bano baakutwalibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. Waliwo ababadde bafojinga certificate ez'okulamaga kw'abo abadde bava e Lugazi ze babadde batunda. Twafunyeyo omusango gumu era ne tukwata abantu 2. Waliwo omuntu omu eyakwatiddwa ng'agezaako okutuusa obuliisamaanyi ku mukyala eyabadde anaaba weewaawo nti omukyala ono kyavuddeyo okukola statement erumiriza muntu ono naye nga twafunye abalabyeko n'agaabwe nti omusajja ono yabadde yeeyambudde ng'era ekigendererwa kyabadde kyakuba nti atuusa ekikolo ky'obuliisamaanyi ku mukyala eyabadde anaaba nga tamanyi na kigenda mu maaso. Waliwo n'abasangiddwa nga batambuza ebicupuli bya ssente. Twafunye emisango 2 era ne tukwata abantu 2. Minisitule y'ebyobulamu erabudde amalwaliro g'obwannannyini ku muze ogw'okuduumula ebisale n'okwenyigira mu bikolwa ebitagoberera amateeka ga kisawo olw'okuba nga baagala okuggya ensimbi ku balwadde. Minisitule n'egamba nti newankubadde eggwanga lirimu obwetengereze obwa buli omu okukola kyandyagadde mu by'obujjanjabi, wabula amalwaliro g'obwannannyini galina okujjukira nti ekiruubirirwa kyago kwe kutaasa obulamu bw'abantu. Bino byogeddwa Dr. Musira Timothy, Kamisona mu Minisitule y'ebyobulamu, era ng'ono asinzidde ku Imperial Royal mu kibuga Kampala mu lukuŋŋaana lw'amalwaliro ag'obwannannyini mu mukago gwabwe ogwa Uganda Health Care Federation mwe bakuŋŋaaniridde okutongoza omwoleso ogukwata ku byobulamu mu maka ogutuumiddwa Family Health Care Expo Symposium 2025. Dr. Musira agambye nti bannayuganda baddukira nnyo mu malwaliro g'obwannannyini okujjanjabwa kyokka bamaliriza tebaganyuddwa ate olwo bagenda okudda mu malwaliro ga gavumenti ng'embeera esajjusa ebitagambika. Ono awadde ekyokulabirako nti omuwendo gw'abakyala abazaala nga balongoosebwa mu malwaliro g'obwannannyini gukubisa emirundi 8 ku muwendo gw'abo abazaalira amalwaliro ga gavumenti nga kitegeeza nti malwaliro g'obwannannyini okulongoosa abakyala bakifuula kyabuwaze. But what are we seeing today? One, household income growth has not kept pace with the burden of disease. So the proportion of household income that can actually be set aside for health care has not increased. Yet, households are paying 40% of their health care out of pocket. The global geopolitics has changed. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu ekikubiriza buli muzadde okutwala omwana we agemebwa omusujja gw'ensiri. Mu kugema gavumenti kweteekateeka eddagala eppya erigema omusujja gw'ensiri lye rigenda okweyambisibwanga okutaasa abaana baffe babeere n'obulamu obweyagaza.
Dr. Deo Kizito Lukyamuzi annyonnyola ku bulwadde bw'olususu obumanyiddwa ng'obusuko. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377 nga bali wamu ne Light High School Esseguku Katale. Abeegulidde erinnya mu kuyisiza waggulu abaana mu Arts ne Sciences lyadde ne boarding ery'abawala n'abalenzi. Saako pikipiki Honda 2025 ne 1010 SC nkola ya mu Japan. Empya tuku ogifuna ku kibanja mpola erugogo opposite ne DHL oba mu Ndeeba opposite Equity Bank. Olukiiko oluddukanya ttiimu y'essaza Ssese lukakasizza nti n'omwaka guno bagenda kukozesa ekisaawe ky'erutoboka okukyalizaamu emipiira gy'amasaza. Ssese mu mpaka z'omwaka guno yateekeddwa mu kibinja Bulange ne bannantamega b'empaka ezaasembayo aba Buddu, saako Gomba abakyasinze okuwangula ekikopo kino emirundi emingi, Buluuli abakiwangula mu 2011, Busujju ne Busiro abakiwangula mu 2022. Ssese mu kwetegekera empaka zino yalangirira eyaliko omuzannyi waabwe Edrisa Walusimbi ng'omutendesi omujja, nga ku mulimu guno yakomyewo omulundi ogwokubiri nga yasooka okubatendeka mu 2021. Ssese tewangulangako ku mpaka z'amasaza wabula yatuuka ku semifayino mu 2007 ne 2008 era wano baali wansi w'omutendesi Fred Kasekende. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea amajaani kawoomera ne M-Chad Muchuzi Mix akanzaali akazito yenva. Bisange mu maduuka gonna. Essimu noti 75 noti 668 481. Omukyala munnansi wa Australia avunaaniddwa omusango ogw'okutta abantu 3 nga kigambibwa nti ono yabategekedde ekijjulo ekyabaddeko enva z'obutiko wabula abakulu bakizudde nti obutiko obwo bwabaddemu obutwa. Erin Peterson avunaaniddwa ogw'okutta nnyazaala we ne ssezaala we saako mukwano gwe ng'ono yategeka ekijjulo n'abagabula enva z'obutiko era yali ayise ne bbaawe Simon Peterson wabula nga teyeetaba ku kijjulo ekyo. Bano bategeezezza nti omukyalo ono aludde enfunda ng'ategeka enva ez'enjawulo era n'ayita mikwano gye n'abantu ab'enjawulo okubagabula wabula nga ku mulundi guno byazze bubi we yagabudde abantu obutiko obulimu obutwa. Ab'ebyokwerinda bategeeza nti batandise okunoonyereza ku restaurant omukyalo ono mwakolera emirimu okukakasa oba emmere gy'aguza abantu ntuufu nga teyinza kubaviirako kufa. Bannaffe